Mwabale kwagala Mulongo. Mwabale kukeera. Abakyebaliza Mukama Katonda nti buli Mulongo w'abeera keetonye. Tekubeeko omufu ku kyalo kukola ki? Tujjula. Nebaza mikwano gyange aba Ira Petroleum Mujeri nga bebateeka ssente mu kkooti y'amaka. Olwanira ekipya kyennyina tukikubire mu ngalo twegatiddwako mikwano gyaffe aba MTN Uganda. Ab'omu executive Oli Kuspa TV program Kkooti y'amaka Omulongo Babirye Sarah Kanyanya gange nagero babuza ku mikwano gyange mwenna n'okubeebaza mwenna okupisa akadde n'okulaba Star TV. Nebaza abantu abali mu nsi etali Uganda abalaba programu zino ku YouTube ne mutuwa obuyambi ne mutusabirako ate ne musaasirako ne bannaffe ababeera balina ebizibu. Saba abali wano amaloboozi bakendeere tusobole okugenda mu maaso. Amanya go gwani. Amanya gange nze Namyalo Ruth. Namyalo Ruth oviiriddewa? Nviiridde Kanyanya. Kanyanya. Kanyanya mu kino ekitundu. Water zone. Nsonga ki ekuleese mukyala Namyalo? Nsonga endeese mu kkooti y'amaka. Ye mukwano. Saba buyambi. Ba mutabani wange. Mutabani wange oyo alwalidde okumala emyaka egyekulunguludde 7. Obulwadde bwatandika yali avuga kagaali awo ku gaazi. Nadda olw'eggulo nga nnyuse. Nadda n'aŋŋamba abamaze bangobye ku kkubo n'abasiraamu bangoba. Mazze bangoba bangambye siddayo kuddamu. Kiki? Era teyaddayo. Amina jangu obeere kumpi. Amangu ago newabaawo omuzira kisanankwa neneebuuza mami nga banaye mwana wange ayogera ebigambo ebitakwatagana naŋŋamba gyamutwaleko mukugundi gendayo weebuuze nimbaako we nalaga nembuuza banaye omwana kubanga yalimu obulokole neŋŋamba omwana wange ekyo kyakyebuuza nzekka omwana wange alina byeyatumidde kibiki byayogera nimbaako we nalaga gwe nalaga omukyala ngamba taata w'omwana gyali konze gyali taata sengaawe konze naye gyali naŋŋamba oba osobola ti bandeetere nembamutwalira nabamutwalira nga byekuusa ngabo bagyekuusa kubya bagamba mpewo oli abagamba mulina kukwatagana mpewo taata we n'alowooza nti tangalumbe lwabuki Sabatutendeze oluboozi mikwano. Netutandika okutambulira mu bulamu obwo. Tutandika okutambulira mu bulamu obwo taata we tuwa ssente ntunda nnyaanya butungulu. Tutandika okutambulira mu bulamu obwo obw'obulumi. Sirina we situuse kubanga nessaawe atuuka n'ekiseera okulaba omwana tanyina naye nayagala ngamba akabakaboozi n'afuluma n'ebweru n'ajjayo omusajja we akuteekamba nti oyo gwolaba nze simufulumya bweru musibira mu nnyumba mwasiiba olw'okwewala abantu afuluma ebweru bw'abatolokako agenda ayingira amaduuka g'abantu tebagala omukuba naye bakama bange baganda bange mikwano gyange kirese mu kkooti y'amaka nsaba buyambi myaka 7 ntuse ku kisenge kuba sitalina wadde 10 naye ng'omwana wange talina kuwali.
TV program Kkooti y'amaka okola mulimu ki? Tunda nnyaanya, butungulu ne bunniigiina. Awalabye mukazi munnange. Olinayo abaana abalabulabira? Ye bali n'engoye mukulu waabwe era yagenda okulwala yali tannava waka era abaana abalenzi bamanyi nti balwawo okuva waka era akyali waka banga n'akakagaali nze nali nkamugulira. Tutunuulire bujjanjabi ndowooza si bwe kiri? Wano tebatera kunkaluliriza nnyo ekyokukola mba nkimanyi era ajja kuwona era nja mukomyawo wano ng'awonye. Yagaana naye nalidabyeko abagaana n'okusinga ono. Obulwadde obusinga okuntawanya eddalu teririimu. Obulwadde bulala bwe businga okuntawanya okujjanjaba. Ndowooza mugenda kuva mu musomo essaawa zino tewali kyemulinda ekirala ola kufunayo transport byokenda bwe ekigenda mu maaso. Okyali ku Star TV program Kkooti y'amaka omulongo Babirye Sarah ge manya gange atembere mu maaso n'abalwadde abalala.